بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا، الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. وبعد، أتنزل الله تبارك وتعالى أشات ودي شنجرة شوبلم abaddu bangi nga bw'oziraba nti ssaawa 7 kati, ng'agamu ku mawulire agali mu mayumba gaabwe ng'abantu bonna bagamba nti haji wa ssaawa 8, oba hajati tugenda muziika ku ssaawa 10. nga bw'owulira balanga yenna gwe balanga nga bagenda muziika leero, akaseera kagenda kujja mu maaso awo nga balanga nze naawe, nga amawulire g'owulira oba buli akuba akasimu agamba naye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, imaamu Jibuliilu afudde. nga bonna bagamba nti Sheikh Hussein afudde. Amawulire ago nga tegannaba kugwa mu matu g'abantu, ffe babika twetaaga twefeeko nga tukyalina obulamu nga tebannatubika. Irrespective of your age, emyaka gyonna gy'olina Allah tagitunuulira. Oba olina emyaka 10, oba oli alina 2 oba 5 oba kawubeere obulungi bwo, yenna alowooza nti mulungi, kazibeere ssente ezizo oba eziri ewammwe mu famire yammwe. Ebyo byonna Allah tabitunuulira. Yagamba nti idha jaa ajaluha la yuakhir, Allah talindiikiriza akaseera ko kasita kabanga kaweddeyo. Embeera efaanana bwetyo ez'okusanze naawe okwefaako ku ibaada ze tukola okufuba ennyo zirongoosa. Nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi emu makulu gayo, Nabbi yagamba nti Allah ayagala nnyo omuddu idha amila amalan, bw'aba alina omulimu gwonna gw'akoze, ayatqinahu, omulimu ogwo ogutikine, ogulongoose, ogulungiye bulungi. Kubanga ma indakum yanfadu, nga Allah bwe yagamba mu Qur'an, bino byonna abaddu bye balina, assets ze balina, teriyo gwe baziika na mmotoka, teriyo gwe baziika na nnyumba, teriyo gwe baziika na mukyala we, teriyo gwe baziika n'abaana. Buli omu ky'olabanga ekyebbeeyi gy'oli. Naye yagamba nti wa ma inda Allahi baaq, bye mugenda okusigaza mwe baana mmwe, abakulu abali muno, abakyala, abaami, gy'emirimu gy'emirungi gye wakola empeera z'ogenda okusangayo. Bw'obanga osaala esswalayo, saala ng'okakasa esswala gy'osaala yiyo girongoose. Weewale byonna ebikendeeza mu sswalayo, ate wettanire byonna ebirina kye byongera mu sswalayo. Nabbi kyava atugamba mu hadithi emu ng'alambira omuntu asaala esswala, hadithi ya Ibn Umar eri mu kitabo kye bayita Jami'u as-Saghir. Ibn Umar radiyallahu anhuma agamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, omubaka yayogera ebigambo bino ng'abisibirira nze naawe, n'agamba nti salli salatul muwaddi'i, saala esswala gy'osaala
ng'esswala eyo gy'osaala olaba ng'eringa yeesembayo mu buwangaazi bwo. Saala esswala gy'osaala ng'eringa mu buwangaazi bwo y'esswala esembayo. Amakulu girongoose. Abantu bangi baakakasa nti olunaku lw'embaga teruddibwamu. Si bwe guli Sheikh Hood? Omuntu akola kyonna ekisoboka ekinyumisa olunaku lw'embaga olwo oba ekituukiriza sanyule ku lunaku lw'embaga kuba akakasa olunaku olwo lubeera olwo teruddibwamu. Naye kiba kimwetakisa kukola haraamu kusanyukira ku mbaga amukola. Agamba embaga yange ne mutaleeta bidongo ne mugamba nti wanne endongo eri haraamu era yeebuuza nti kati ku mbaga yange ndinyumya ki? Owidde Sheikh wange aga ku mbaga yange kati ngenda kunyumya ki? Akakasa kino kyakola akikola omulundi gumu tagenda kuddamu kikola buwangaazi bwe. Kyewuunyisa n'afumbayo emyezi 3 mukyala n'anoba. Kati obwongo bwe tuteeka ku bintu bino bye twagala eby'edduniya ebiri temporary, bwe bongo bwe tuba tuteeka ku sswala ze tusaala. Esswala yo giwa obudde kuba yo. Waliwo akaseera k'okusaalira nga tugenda kuziika seeka Basamu wa ssaawa 10. Naye nga mubayimiridde mu sswala yo waliwo abayimiridde mu sswala yo okusaalira nga tebalina wudhu. Nalabako omuddu omu kitaawo yafa. Abaana bawangalira bweru bawangalira London abalala bali Denmark. Abaana ne bakuba essimu ne bagamba e Uganda nti mugeza ne muziika taata waffe okutuusa nga tuzze. Ne bakwata taata waabwe ne bamuteeka mwe babatereka ebeera firiji ziri eyo mu mochari. Ne bamukuba eddagala ne bamutereka for 4 days. Balinda baana bava bweru bajje baziike kwani ku taata waabwe. Bakaabyawo bakaba mu luzungu, wallahi we don't know this because bwe bakaaba balaga okwagala kwe baagala kitaabwe. Ngera hakkani baagala taata waabwe teri atayagala taata we. Abaana bano ebbanga lituuka bakomawo olunaku lw'okuziika lwe baalagana ne bakomawo. Abaana b'omufu wano ne bayimirira mu sswala okusaalira kitaabwe. Tugimanye ebeera ya takibira mmeka? 4. Ne wakwadde waliwo obujulizi obujja nga zisingawo kaawo. Kale tugende ne 4 kye twamanyiira. Abaana bano omuvubuka asimba layini y'omu maaso nga taata we yali mu maaso wali gwe basaalira. Imaamu w'ekitundu yakulembedde newankubadde ebiseera ebisinga ebeera nsobi. Omuntu ali mu stafekko okubeera ng'akulembera jeneza yoona afudde ayina asookebwako ayina kubeera mwana we kuba yamanye obulumi bwa taata we. Baseeka bangi tukulembera omufu ono naye nga tunulidde ebbaasa gye bagenda tuwa oluvannyuma lw'okusaalira. Si bwe guli Sheikh? Era awuuba mpuga Allahu akbar Allah 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 assalamu alaikum wa rahmatullah. Newuza seeka asomye eki ku Lwarabu lw'amanyi takibira alinga nga oba asomedde mu bigambo ki? Omwana asookebwako nga kitaawo afudde ayina kuba ggwe okulembera kitaawo. Bano abaana bagana okusaaza bagamba nti imaamu w'ekitundu atukulembe. Imaamu bateekayo imaamu. Abaana basimba ku layini esooka nga kitaabwe yali mu maaso. Ffe tuli ku layini ey'okubiri. Imaamu n'aleeta takibira Allahu akbar. Nkakasa bulungi nnyo ebisomerwa awo ffenna tubimanyi. Imaamu n'addamu n'aleeta ey'okubiri Allahu akbar. Abaana ne bagenda ku rukuu. Abaana ne bagenda ku rukuu basaalira kitaabwe swala ya mufu ne bagenda ku rukuu. Abaana abo oyinza okuŋŋamba nti bamanyi bye basomera kitaabwe mu swala eyo okusaalira kitaabwe. Kati abange tuleme kubeera bagayavu. Weesaalire swala zo ng'okyali mulamu. Bangi mu be tulowooza okujja tusaalira bagenda kujja nga tebamanyi ne bakusabira. Ye ng'awanikawanisa emikono awulira agenda okulaba bamuliraanye bawanise emikono.
asooka n'okulindako okuleeta takibira labo babagenda ku ruku abo twesize okubiira mu swala zaffe ffe tuganye okwesaalira mulimu ababeera mulinga bo basiya busiya doga obolo oba bukibwa asiyawo busiya naye ng'akakasa akusalira era abadde mukwano gwo ibaada eno ey'eswala nabbi kyatugamba nti omubeera musaala mwegendereze saala eswala ng'eringa yesembayo mu buwangaazi bwo giseeko ebirowoozo tebenkera mu swala abaddu batebenkera mu bibanda bya firimu era n'omala omuyita mu maaso oba n'oyimirira ng'alaba firimu oba omupiira ayinza okubba oluyi naye ng'ali mu kulaba mupiira tatemya ali ati alinga yeetegereza aya mu Qur'an naye ng'alaba mupiira awala balaba nnyimba awala balaba firimu nabbi n'atugamba mu hadiisi eno saala eswalayo ng'eringa yeesembayo mu buwangaazi bwo n'agamba nti kaannaka taraahu beera mu swala ng'olinga alaba Allah ng'olinga alaba Allah n'agamba nti fa in kunta la taraahu fa innahu yaraaka Allah ne woba tomulaba kubanga la tudrikuhu al-absar wa huwa tudrikuhu al-absar ne wokanula amaaso Allah toyinza mulaba naye Allah akulaba amakulu kino kibatwala naye abamanyi istihdaaru azamatillah omuddo okusika ekitiibwa kya Allah ekitiibwa ky'ono gw'oyimiridde mu maaso ge bw'obeera mu swala kakasa nti oyimiridde mu maaso ga Allah abaddu bangi tubeera mu masjid ne bakima eswala abakyala ne basigala nga boogera abavubuka ne basigala nga banyumya naye ng'eswala egenda mu maaso alaba imaamu agenze ku ruko naye n'aleeta takibira n'agenda ku ruko eswala gy'ozanyiramu yiyo toyina ng'osaalira eswala bajjama tuziteekeko ebirowoozo olina akaseera ak'ogenda okwegomba okusaala nga toyinza kusaala Allah akulage ku baddu abali emulago naye nga bamuteekamu olupiira mwafukira bamuteekamu olupiira mwaliira ayina olupiira mwasiza ayina omupiira mwakolera khala nga tayinza kukutamagenda ku ruku gwe kyansi okyayina naye ng'ali awo asaazisa birowoozo akola bukozi bwaki kifaananyi nti kati takbir Allahu akbar ali awo yenyenyezaawo bwati tayinza kuvamu yadde ekigambo alaza bulaza bwati naye ng'ali mu swala ferera abaddu tugenda mu swala naye nga kugaba tuli imaamu n'amala awanvuyamu ogwo omuzikiti abasinga nga baguddukamu imaamu waawo awanvuya imaamu waawo asoma bingi akadde k'eswala k'obeerako ne Allahu naye nga tewenyumiriza kumala kaseera nga oyogera ne Allah mu alifatha nga bwakuddamu ihdina sirata almustaqim Allah n'akuddamu nti hadha bayni wa bainak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah n'akuddamu nti hadha bayni wa bainak nomugamba nti Allah ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ad-dallin Allah n'agamba nti wa ila al-'abdi ma sa'ala omuddu wange byonna by'osabidde awo byonna ngenda bikuwa nabbi yayagalanga nnyo esswala ferera eno umma ate ekyayo esswala okusanga omuntu asala esswala 5 mu jamaa oyo mpozi nga seeka oba imaamu esswala ezi nga tali kakiiko ka muzikiti ng'asala esswala ezi kizibu naye olukeera lwetukeera mu bibanda abaddu babadde balonda abakyeyamaani naye baakedde ku makya abalala tebaalidde na mmere naye nga bagenda kulonda bakyeyamaani baabwe ab'ebyalo tumalize ne hadithi gye twasomyeko jjo ey'omusajja gwe bayita Abu Hurayra radiyallahu anhu yatugambye nti dakhala al-masjid omubaka Muhammad sallama yayingira mu masjid n'agamba nti fadakhala arrajul omusajja omulala naye najja n'ayingira nga nabbi amaze okuyingira omusajja ono fasalla n'asaala esswala bwe yamala fasallama ala nabi sallallahu alayhi wasallama n'agenda abuuze ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi n'amala n'amuddamu salaamu bwaddamu omusajja ono salaamu nabbi n'amugamba nti irji' fasalli fa innaka lan tusalli
ddayo osaale musajja gwe tonnaba kusaala naye nga ava kusaala swala ya dhuhuri. Noonyayo waneeno omuyizi nga seeka asobola okutunya bwati n'aggamba nti ddayo osaale ddala n'omugondera n'oddayo n'osaala. Era nga seeka oba gwe otwala esswala nze yange gireke maze. Bano obugonvu bwe baali balina eri omuwalimu waabwe huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tayinza bagamba ne baddamu. Abadde omugamba bugambi nti naye tosadde ku sunna ba'da swala n'agamba seeka kasita sunna kati we mugamba ddemu farada omulembe guno. Omusajja ono nabbi n'amugamba nti irji ddayo genda osaale tonnaba kusaala. Omusajja ono farajaa fasalla n'asaala kama salla nga bwe yasaala luli oba nga bwe yasadde. Bw'amala okusaala teyanoonya mulyango gwayitamu kudduka butadde eri ku n'amala nadda ewa nabbi n'amutoolera salaamu. Nabbi n'addamu salaamu ye n'amugamba nti musajja gwe ddayo osaale tonnaba kusaala. Omusajja n'addayo n'asaala ye nga bw'asaala. Hadiisi mbufunze baga nti omusajja ono n'addawo esswala emirundi emeka? Emirundi 3. Nabbi amuzzaayo ogwokuna. Bw'aba amuzzaayo ogwokuna omusajja ono n'amugamba nti wallazi nkulayire oyo ba'athaka bilhaq oyo yakutuma n'amazima siyinza kusaala swala esukka ku eyo gy'olabye nze bwentyo bwe mpangadde nsaala. Yeyo swala yange. N'amugamba nti allimni nabbi nkusaba njigiriza basaala batya. Wanani yali agenze ewa seeka n'amugamba nti seeka nkusaba mpulizaamu mwali fatiha gye nsoma. Nejjudde amabwa alwakimani rahim iyaka na'budu yenkana mustaqim. Yali fatiha. Osanga ne wa university amaze ebbanga nga gy'asoma. Graduation wonna wali fatiha yeeyo. Naye nga nabbi yagamba nti la salata tayina swala liman lam yaqra'u bifatihati alkitab. Omuntu atasoma alifatiha toyina swala. Esswala yeba nfu. Ekibuuzo ate omuntu agisoma nga nfu. Seka Hussein oli amuganye tayina swala atasome enfu. Olaba enjawulo wakati wa babiri. Ibn Mas'ud yagamba nti omuntu osobola okusaala esswala olaba nti osaala. Omuntu osobola okusaala esswala okumala emyaka 6 n'otuuka mu maaso ga Allah nga tosaalangayo esswala n'eki. Mukyazanyisa ibaada y'esswala nga abaddu bangi bagenda okusaala esswala ng'engoye zirimu omusulo. Abaddu bangi bagenda okusaala esswala ng'engoye zirimu omusulo nga temulimu wudu. Omusajja ono agamba nabbi mu bufunze n'amugamba nti allimni nabbi nkusaba beera nga onjigiriza. Nabbi n'amugamba nti musajja gwe n'amugamba nti faidha qumta ila ssala bw'obanga oyimiridde okusaala n'amugamba nti fakabbir beera ng'oleeta takbir. Bw'omala okuleeta takbir thumma qra'a ma tayassaraka min alquran ma tayassara ma'aka min alquran. Oluvannyuma soma ekikwanguyira mu Quran nga waneeno twagambye ekisookerwako ddala ky'olina okusoma ya al-Fatiha obujulizi nga bwetubulabye. Yongerezaako ky'obeera osobodde. Obungi bw'ebyo byeyongereza mu al-Fatiha oba rada ayati zoyongera ku al-Fatiha kyongera mu buzito bw'esswalayo. Nabbi oluvannyuma n'amugamba nti thumma ruka' oluvannyuma genda ku ruku. N'amugamba nti hatta tatuma'inna raki'an okutuusa ng'otebenkedde ku ruku'. Waliwo riwaya waneene endala ya hadith eraga obujulizi nti Allah subhanahu wa ta'ala tatunula ku swala ya muddu. Kyebayita Allah obutatunula ku swala oba ku mulimu gwonna. Abamanyi abamu bavuna ne bagamba nti Allah takkiriza mulimu ogwo. Allah takkiriza swala ya muntu yenna agenda ku ruku ng'omugongo gwe tegutebenkedde, amakulu nga teguli straight. Era hadith eyo yennyini era egamba nti era Allah takkiriza swala ya muddu ataterera baina sajidatayn aljulus wakati w'envunnama ebbiri entuulo eyo nga totebenkedde. Allah swala yo tagitunulako. Abala ku sujudi tuwunyawo buwunya Allahu akbar abikifala nsikoraju adini wafini wafani Muslimu awunyawo buwunya bwati alinga enkoko ebojja omuceere
kati nabbi agamba omusajja ono amakulu ebyaliwula mu swalaye nga tatebenkera ku biyungo bwajja ku ruku awunyawo buwunya subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal allah sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu kathiratan mubarakatan fihi allahu akbar hadi zikiri zasoma ku biyunga ajabulanjabule leero omuddu asaala sunna n'olowooza oba asadde ki omusajja ono nabbi amugamba ti bw'obeera nga oli ku ruku tebenkera ku ruku n'amugamba nti thumma irfa oluvannyuma kutaamulukuka okuva ku ruku oyimirire oterere bulungi alabba oluva ku ruku awanika namu n'emikono n'awanika n'omutwe na samia allahu liman hamida n'ayayuuyaawo awo n'atunulako eri yenna ali awo asaala mugayaavu mu swalayo omusajja ono nabbi n'amugamba nti obeera okutamusa okuva ku ruku tebenkera yimirira bulungi soma zikiri yaawo giwe obudde ogisome ng'ogifumiitirizaako nabbi n'amugamba nti thumma sujud oluvannyuma genda ku sujudi hatta tatumainna sajidan genda ku sujudi otebenkere ku sujudi osomerewo zikiri yaawo ng'otebenkedde oluvannyuma nabbi n'amugamba nti oluvannyuma vaayo ku sujud hatta tatumainna jalisan bw'oba ovudde ku sujud baina sajidatayn olutuulo olwo oluli awo vaayo otebenkere otuule bulungi bw'omala okutuula ng'otebenkedde soma zikiri yaawo nga topapa esswala gy'osaala yiyo giwe obudde girongoose omusajja ono nabbi n'amugamba nti oluvannyuma ddayo ku sujud oluvannyuma oddemu amakulu hadiisi eno gyeggwera nabbi n'amugamba nti dhalika fi salatika kulliha bw'otyo bw'oba osaala mu swalayo yonna amanyisa kye batugira mu hadiisi eno omuddu okutebenkera ku biyungo obutatebenkera ku biyungo bimu ebisazaamu swala tereera wakati wa sujuudi ebbiri basahaba mu hadiisi endala banyumye bagamba nti nabbi yagendanga ku sujuudi esooka ku raka esooka n'avunnama n'adda n'atuula ne mulowooza nti oba yeerabidde n'okwerabira okugenda ku sujuudi ey'okubiri naye ng'alina ebigambo asoma zikirizaawo nga bwazifumintirizaako ali mu kusabbaha allah ali mu kutendereza allah ferera abaddu baina sajidatayn rabbika fili wahamni wazikuni wajibuni waafini waafini wasafani ebigambo byosaba allah obitegeera bulungi rabbi gafirli allah nkusaba nsonyiwa warhamni nsaasira waafini era osaba allah kusonyiwa by'omusobya waruzukuni nomuga allah nkusaba ngabirira naye byobuddu abigamba allah ng'ajabula buyo rabbiga fili wahamni wazikuni wajini waafini wasafani allahu akbar olaba ogenda kusaba busabi kitaawo byoyagala toyinza muga tata mpe motoka mpetekemerenjabeza tuwa kati wosabidde kitaawo ng'obusaba mpola mpola taata nsaba ku ssente alaba agenda kusaba ku kyapa kya ttaka taata nsaba ompeyoko kapoloti n'osooka omwana awo manyi taata nkwagala nnyo naye ng'alaba yitabaniye eribbi omanyi taata wallahi nze nkuteekako ne mu ddwa allah akuwa obuwangazi obulungi ebigambo gy'obireeta mpola mpola naye osaba allah olinga ng'oba ayogera naye olinga oba ayogera naani abaddu mu kuwayo sente z'ettafaali basaba busabi omutandaali kkirize tukusaba okkirize bebawaddeyo ate basaba gwe bawadde akole ki alabbo baziwa eri mu haramu ng'aziwa muwala gwayendako abavubuka abakulukulu n'agattako nkusaba okkiriza abiri gano naye ngenda kunoonyezayo 10 omuwazi agenda mu ddalasa omuwazi ati naye obwongo buno oli mumufumba oyagala mwambula mwendako naye ng'olimi ebigambo oli calculative mu bigambo oyogera topapa naye abaddu tubeera mu swala subhana rabbi alazim subhana rabbi alazim subhana rabbi alazim subhana rabbi alazim bwe kituuka kwali fatiha obanga ali mu dduwa ez'amakumi 40
الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا السلام الصلاة من تعالى الوقوع عليه ولا الضالين aji gadde ebigambo bino biwa obudde mu ssala Allah mugambe nti ihdina sirata almustaqim Allah nkwegayiridde nnungamya sirata allazina an'amta alayhim ekkubo lyabo wakubba ebyengera eritali lyabali ghairi almaghdubi alayhim bali be wasunguwalira wala ddaalin oba abo abaabula alyahuda wannasara abange twogere ebigambo bye tugamba Allah mu ssala nga tubikakasa saala esswala gy'obeera osadde ng'eringa yeesemba mu buwangaazi omunnasiif mumumanyi oba mwamuwulira yasaala subuhi nga yeesembayo mu buwangaazi bwe amala okusaala subuhi addayo kweyebakemu basiba obudde buwanvu e London bwe yagenda waati mu buliri okuwummulamu Allah teyamuzzangu rahimahallah teyamuzzangulu kati osaala zuhuri ng'olowooza ogenda kudda kwasiri naye nga wakati awo Allah wagenda okuttira Allah yandagako nalabakokko ku mwana eyafa naye yafa omu ku baana Musiraamu alina edduuka ewa Kisekkaawo omwana ono gwe mbamaliriza naye nga musajja mulungi ayagala nnyo ezzadde lye nga abaleetakokko mu kibuga ku wiikendi era bwe batuuka mu kibuga abaga musabe mwagala chips chicken ng'abaana abato we bati akaana kano kuba nnemera kayita kaana kuba mwana yali mu P7 naye ng'alina katooka akalala ko kali awo kalinga mu P3 ng'abaleeta nnyo ku wiikendi ku dduuka lye abaana babaleetera enkoko ne chipusi kati abaana abato balya bazannya balyanga nga weyegoba ne muto we ne baddukira mu akeedi we beetooloola ngadda bwati n'akwatamu n'ateekamu chipusi mu kamwa n'adduka nga beegoba nadda n'anywa ku sooda nga balya bazannyazannyawo maama ye ali eno abala mudidi abantu ebyuma baggula buteddiza atunda mipiira gya mmotoka mipya naye akaana kaddamu kakwata bwe kati mu chips kateeka mu kamwa ne kadduka ne kagoba muto waako ono wa P7 yagoba bwe yaddukako okuva nga ono naye empaji n'atandika okukola omwana akolola teri amuteekako nnyo birowoozo tulowooza kuzannyazannya layika kamulakidde kaalidde n'addamu n'adduka agobe munne amusange waali nga kali ke bagoba kali mu kuseka ono yali agoba owa P7 n'agwa wansi kati bwagwa wansi abantu kwe kumuteekako attention omutuukako nga omwana akolola nga bw'ona afuna ekintu ekikulakidde ng'akolola kumukumu ng'akolola kati bamusula bamutwala waleere ku dduuka maama wamusaake mumuwe ku mazzi anyweko naye nabagaye mulye nga mutudde wansi katirama zikutuze nywa ku mazzi bakwata omwana ono bamuwa ku mazzi bwe yanywa amazzi yeeyongera kukolola maama agenda okulaba ng'omwana alabika nali serious n'awumuza ssente ze yali abala nagaba kasoma nemusoke mundeko mumale okulaba omwana ono adda ku mwana ono amussaako ebirowoozo ng'omwana amaaso ge gatandise okukyuka ng'atunula waggulu ati bw'akolola n'afuna gwe yagamba ogwakola naye mbaliraako awo obamalirize nsooke mumudduseeko amuddusa ku bukiriniika obuyo naye nti omwana ono mudduse ensambya amutwalo mudduse ensambya jamu okusawa ya Queen sunna mugimanyi nkulu nnyo tuva okusawa ya Queen bagenda n'atuuka ku sunna endala jamu nsambya agenda okuba wati ku bitalo okudda ensambya agende ku nsambya simanya bikiri eddwaliro eriri awo ng'omwana yakutuse dda naye nga emabegaka mu ddakiika nga 3 abadde mulamu agenda mumukwata okudduka okutuuka ku reception nti bannaye alabika azise bannaye abasawo bakebera omwana bamunyiga bakwata ekuntu nnunsi bakwata wano boyi banyiga ng'omwana mubalamu takyalimu naye nga yali amusuubira kutuula P7 omwaka ogwo nga gyessanyu erimujjudde wano kati gwe Allah atuyisizza nze naawe ku nfa mmeka mu kulya tukole emirimu gye tukola wallahi nga gulinga gwe gusembayo mu buwangaazi bwo longoose emirimu gyo tulongoose esswala
omulimu Allah gwagenda okusooka okulinamu egenda kubeera eswala giwa obudde yogera ne Allah ng'ebigambo by'omugambo obifumiitirizaako kyobala leero tusaala naye ng'eswala zaffe bila athar tezituathara basahaba eswala zabajja ku bwenzi eswala zabajja ku zaala Allah kyagamba nti inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar eswala ejj'omuntu ku mazambi ejj'omuntu ku zaala abakyala eswala ejj'omuntu ku kugeya baulama bagamba wolabiranga eswala yeina value mu maaso ga Allah kasola banga ogenda ova ku mazambi ne buli wona asala eswala nga bw'oyenda kikulaga nti eswala yo mu maaso ga Allah ina question mark ennene abaddu basala eswala yo bageya hatta ne masjid bageya abaddu bajja okusala eswala naye nga zze kubba ngatto oyo tazze kusala eswala tayina abaddu bajja okusala ng'emizikiti kyobala emizikiti mingi osanga obuzindaalo obwo babusibako sengenge alo babusaako n'amasannyalaze amplifier eriko olujegere naye ng'olwo osubirayo bita agenda okujja okutwala amplifier basiraamu kati okusala eswala nga bw'obba ke kabonero akakulaga nti eswala yonfu basahaba yasalanga eswala nga tayinza kuva mu swala n'agenda ayenda leero abaddu basala eswala ya ishaa'i naye ng'akakasa kasamba mu ishaa'i ngenda kasinkakana kaani akawala kayendako oba agenda kubba oba agenda kutta oba agenda kukola zambi minzaniya Allah gye yatuwa mu Qur'an ekulaga eswala yo obuzito bwayo kassa eswala yo ekujja ku mazambi ng'olaba tokyakola mazambi ke kabonero akaba kakulaga nti olina amawulire ag'essanyu oba oliawo Allah tabaraka wa ta'ala ayinza okuba nga akkiriza eswala zo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh